obulwadde bw'omutima ne pressure yako babita silent killers. Ebitira mukasirise. Bita mukasirise mpola mpola. Omuntu gobadde tomanyi abantu bagenda ne bamanyira bambi ne gutiba omutima ne gukuba ennyo oba ne gutambula pulse rate ngeri waggulu nene bakimanyira mbulamu ne balooza nti andooza obulamu bwawe butambula bwe butyo n'abantu tafuddeeyo era tayagadde kumanya. So kyetaagisa okuba nti mbontu beekyekinga buli kaseera okumanya pressure yange eri etya era entuufu yandibadde etya pulse rate entuufu yandibadde etya ne baba nti no bamanya engeri gye batambulamu. Naye abantu bangi tubawulidde ne baga nti yafiiridde ku nnyonyi yafiiridde mu ntebe bw'agenze mu nnimiro takomyewo munanga aliddeyo pressure nemukuba kugamba kirabikanga abatambula n'endwadde nga tutambula n'endwadde nga situgifaako n'olwekyo eyitibwa silent killer ejja mpola mpola n'omutima omubiri ne gwagala ogimanyira ndowooza n'otufaayo nnyo ate ku nkomerero ne kiba nti n'okikwisa bibi. Kyekyo lwaki omuntu regularly yandibadde assaayo omwoyo okugenda neyeekyekinga n'amanya nti no omutima gwange guteeka okuba bwe guti. Twandibadde tukimanya era n'okimanya bulungi nnyo ne bakubuulira cardiovascular system erimu ebintu nga bisatu main bye twandibadde tulowoozaako okulaba omusaayi gwennyini ogutambula omutima ogukuba n'emisuwa. Ebyo ebintu bisatu ebyo biwandibadde osaayi nnyo okumanya. Abantu abamu balina omusaayi nga muzito nnyo musaayi muzito kita blood viscosity musaayi nga muzito nnyo naye weetaaga okuba nti n'omusaayi gwo gutambula guflowinga bulungi. Omusaayi omuzito olumu kiva ku butanywa mazzi gamala n'oba nti no omusaayi gwo gugenda ne guzitowa naye ate ebintu ng'ebyo bintu byangu nnyo byewandibadde okola. Naye obutakimanya nakyo kibi kubanga kireetera omutima okuba nti gulwana okusindika ekintu ekitatambula. Kiringa nga bw'onooteeka obuugi mu fulasika n'olaba nga bwabadde ofumbye bwakimemette n'obufuka nga tebuvaayo n'osulika ne fulasika n'ogitunuza wansi naye nga teri kivaayo. Emisaayi gy'abantu abamu bwe gito begiri kweganga viscosity eriso waggulu nnyo mukwafu. Kakati ebintu ng'ebyo twalibe tubimanya ate ne tulyoka tutunuulya emisuwa nti emisuwa gino gyetaaga okuba nga bambi giri elastic nti omutima bwe gukuba omusuwa gugaziwa okurisivinga omusaayi ate gwo gwennyini ne gucontractinga mpola mpola okusindika omusaayi gugende. Kakati omusaayi ogwo emisuwa gyaffe gite all the time gibeeranga lastic bw'ogisika neegaziwa ate n'ogita nedda bwetyo emirundi 72 buli ddakiika bwe gyandibadde gikuba. Naye kakati ojja kusanga obuzibu obujjawo nti emisuwa egimu gikakanyala olumu lwa masavu amangi nnyo olulala kiba lwa bintu toxins oba obukyafu obutwa obugira mu bintu ebinkisinga bitera okuyingiza musaayi. Ate olulala oxygen naaba nga tamala empewo eno ey'obulamu ennungi nga tetumala. Naye ekirungo kino kye bayita omega 3 kirungi nnyo mu kuyamba emisuwa gino okuba nti gitebenkera bulungi ebinywa by'omutima okuba nti bikola bulungi generally omutima ne guba nti gukola bulungi. N'olwekyo abantu bandibadde nga bamanya omutima gwabwe ne baba nti batambula nagwo okufuna check-up kirungi ennyo n'omanya ebyo byonna bikwatagana n'omutima gwo. Kubanga ebintu ebyo bisatu bizibu nnyo okumanya. Omutima otera nnyo okuwulira wano abantu nga baga nti nyina chest pain omutima nga bulijjo gwogerera wano tokola ki naye owulira ekifuba nga kikulumira munda omulala n'agamba nti kifuluma n'ebweru n'emabega eno nempulya nga kinnumirayo. N'olwekyo ebyo byemu ku bubonero bwandibadde omanya naye okutuuka ku bubonero obwo kirabika nti obadde ojja tokyekinga mutima ng'ogayaliridde okwekebeza omutima gw'okumanya obwawe buyimiridde. Mbeera y'abazungu bo bagirina nnyo nti buli luvannyuma lwa myezi 2 myezi 3 agenda yekebeza. N'olwekyo ekigambo ky'omutima Chia Seed Oil mulungi nnyo weetaaga
meals 5 olunaku lwonna meals 5 ke kajika akatini akajika akatono aka chia seed oil kabenti no okanywa okanywa omutima olumu waliwo bwe nti omutima guzimbye omutima gukoze gutya naye abantu bangi nnyo bambi bafunyemu kuba nti no bajanjabwa nga bakozesa chia seed oil ojja mukozesa okumala omwezi nga gumu kati nga bwe tugenda mu ABC Rwani nsobola okutandika kati nenywanga yakajiiko kange mpaka bwe tutuukira mu kudduka era sebo tandika tugenda okudduka ng'omutima nguziza bujja ate kino kiri preventive ate nga kijjanjaba n'okujjanjaba kuba ne bwobanga gwe tigunakuluma kozesa that omega 3 chia seed oil kubanga nga bwe ngenti meals 5 zokka buli lunaku kumachanga wakazuka tonaba kubako kyokola ajja kubanga akuyamba ayina kawowo akalimu ng'ebinyeebwa ayina nut smell kwegamba abantu abamu bampozi batya naye nga kalungi nnyo atenze nkagala bwagazi ekigambo ekirala kyekigambo omega 3 nyamba nnyo ku bugambo by'obwongo obwongo abantu nga bwe twayogera kuwona olulala ti abantu bagenda ne balwala obwongo naye nga tebakimanyi ne bagenda nga bakendeera memory neebula yerabiralabira atandika kubuuza lunaku leero lwakumeka noga nti olunaku za wiiki omuntu yandibadde azimanya ezo zindibadde omuntu zandibadde ezo tezikusumbua nakatono ennaku z'omwezi kale kazikusumbwemu naye okugamba nti olwaleero kazi olwaleero lwa sande gamba kasobola ndika okubuzaabuza ebyo kiraga nti memory etandika okugenda mpolampola naye abantu wakutaasiza nomanya nti ojja kufuna kirungi nnyo abantu bwe bakulenya ate bagendera ddala okuwunuunikira ddala nibatuuka bakuyita nakuwutta kyetuyita dementia n'olwekyo bwewanga okozesa omega 3 eri mu chia seed oil ate Katonda nakuyamba n'okozesa ku kinzaali ekyo kyetuyita turmeric ojja kuyamba okukuuma omutwe gwo n'obwongo obwo nga bulungi singa okozesa ku okra mulungi nnyo okuimprovinga brain functions ate wamu ne rosemary ebyo byonna bigatte wamu obwongo bwo bujja kubanga busaza bulungi nnyo bwogenda okucekinga waliwo wetulagira obwongo memory yo nga tulaba nti wegendeyo nooneka bweti kale no ojja kubanga okoze bulungi nnyo okujjanjaba memory yo chia seed mulungi nnyo mu bigambo bya inflammation oba obuzimbuzimbu bwe tubeera nabwo munda mu mubiri omunaga nti nyinamu ebintu ebizimbuzimbu wano kyetuyita inflammation organism zonna aziyamba singa obadde omunywa ng'okozesa chia seed oil ku makya akajiiko kamu kokka tekajja kukola kikyamu kyonna olunaku lwonna teweetaga bubiri sebo mulungi nnyo kati ate nga tuvuddeyo eyo okujja ku lususu chia seed oil mulungi ku lususu ebweru waliwo ensusu eziri awo nti zikakanyala neziba nti no zibuliddwamu zati gundi mukuyita ntya moisture naye nezikakanyala abamu nezitandika n'okwatikayatika ogenda notunuli omuntu nga olususu lwatise lula lusiibuse lukakanyadde lulimu nenkanyanya nga ate ddala omuntu bambi badde bakyali biwala bito bivubuka bito naye nelukakanyala muto alina olususu nga lwabakadde nelukakanyala naye chia seed oil mulungi nnyo mu kugoba ekigambo ekyo ekyensusu ezikaze ezikaddiwa nga zikyali n'olwekyo azza buto mulungi nnyo yandibadde abantu bamukozesa okuyamba olususu olw'okuba alina zinc mungi ekimala chia seed oil ayamba ku bigambo by'abaami mu ngeri y'okulongoosa ku prostate kuba prostate abaami naddala abakuze prostate bwegenda ekula ebirungo bwe bigenda biggwamu bafuna obulwadde obwa benign prostatic hyperplasia kakati kyandibadde kirungi nnyo bambi gw'omwami akuzeeko okuba nti mu bintu by'okozesa tebijja kuyamba ku bwongo bwokka oba ku
ku mutima gwokka oba ku lususu lwokka wabula bijja kuyamba n'okuzaamu ekirungo ekyo kibeere mu bungi obumala osobole okuba nti ojjanjaba prostate ekomawo okufuna obunankani ebeera ntono ekomawo mu bulamba bwayo nga bwe yandibadde ereme kubeera enlarged wabula ebeera enlarged obuzibu mu bumanyi tibulwezimba tandika ebigambo by'okufuuyisa ebitaliiko n'olwekyo Chia Seed Oil sebo mulungi mu bintu ebyo ebisinga bye twogeddeko ng'ate yennyini ayamba ng'ojjako ekyokuyamba olususu n'okuyamba abaami mulungi nnyo ku bantu abalina ennyingo eziruma ennyingo eziruma mukozese nga massage mu massagingeko buli awali ennyingo eziruma ajja kuba nti nno ayamba okutoola obuzimbu kubanga usually ennyingo zitera okufuna obuzimbu otera okulaba omuntu nga amavivi gano gatandikiriza mpola nga galuma naye agenda okulaba nga ate gatandisa okuzimbako okungulwawo n'olwekyo arthritis etera okuleeta akagambo k'obuzimbu n'olwekyo kirungi nnyo okuba nti nno osiimuula omasaginga n'otoolola obuzimbu obwo eri abalwadde b'ennyingo n'olwekyo ndowooza nga ebyo byebintu ebikulu byetwalibale twogera ku Chia Seed Oil. Nina anagambye nti sebo nebaliza omusawo yeddagala lye yatukola bulungi nnyo nze ne famire yange abalikozesa mukama abongera omukisa bamuyita abe muwerugoba. Yes, agamba nti eddagala eryo lyamukola bulungi. Bane mbajjukiza ku Sunday tugende mu General Harvesters abayina dina yaabwe awo yakusonda ssente bagule ebyuma bakole mulimu gwa mukama bali ku Colin Hotel bali ku Sports View Hotel ekireka kale kati ndoza twagala kujja joli tumusawulira sazo nagato abantu bayo kubudde obumala tugenda tufuna yawe essimu emu baba ina ebibuzo byabwe atugenda tunulira oyinza obuuza ku Chia Seed agenda tubuulira ko tumusanga wa yali mu sente mmeka ate nawe ine ekibuzo kyona kine kikwata ku byobulamu musawa agenda kubanga akuddamu nuzasooka abantu bababuulire Chia Seed bamujjawa era ali ku sente mmeka. Chia Seed ajja kusangibwa mu matundiro gonna gye tulina ebintu byaffe ali kwegamba tojja kulemererwa okumufuna naye mpozi kyenandyagadde okugamba nti abantu abamukozesa waliwo abantu abaagala okujjako obulwadde buno obutera okusumbwa abaana abavubuka otuyita acne ebibala beebyo ojja mugattako mu bw'oba oyinaka tea tree oil oba ng'oyinaka gundi okagattamu omwo nosobola okujjako ebibala bebyo byonna ebyo mulungi nnyo by the way ku stretch marks zezino mugaba bw'obanga okozesa tea tree oil ne Chia Seed Oil obigatta wamu ojja kulaba nga mugaba tatwala na bbanga okuba nti omulayi tea tree oil tumuyina naye nga tukyamuyina just omusawo wabeera tetunamuteeka wonna naye ye Chia Seed Oil jali mu matundiro gaffe gonna sebo ewadde bula nakamate John Kesala Nsanzi mu kibuga city ya Bosente mukono twogere ku bakiyimba wali obulenzi Masaka mwaze mpiji Masaka wali maso ga katale walinga radio buddu ne wobulenzi ku kayo Entebbe ku Cox. Alright, twogera ku oil kubanga botandika Chia Seed yenna ate lesson yebampanvu ku dakiika zino naye nga mbulungi nnyo okukozesa kuteeka ku mazzi naye njagala obategeeza nti obuteeka ku mazzi obutakka wansi wa ssaawa 3 okutandika obunywa abasinga bakola ensobi ne babuteeka buteesi mu mazzi agokya ne banywa oba mu mazzi gokka ne banywa buyisobola okudehydratinga buyina engeri gye busika amazzi bwagala amazzi okusobola okutandika okukola muggo obulungi kitwale eddakiika essaawa 3 nga obunyise olyoke obunywe oba abalala babuteekako ggulo limu ne babunywa ku makya ne buba nga bututeeka ebbanga naye kiri wansi w'essaawa 3 kiba si kirungi eri obulamu bwo n'olubuto lwo nerima agambye nti osobola okumukebera ate ayina okukola okwo okuli kuyite chronic okuganyi
jangu nerima jangu mukono okeberwe bulungi ate simanyi oba oli mukono oba oli side kinaye mukono City Herbal Center jangu okeberwe bulungi ate ekijambo ekyo kujjanjaba okukolola tujja kijjanjabira ddala bulungi nnyo okukobola okukugende sobola okugula ku products naye nga wandize ne tukebera. Hawa agambye nti ayina enkovu esumbuwa. Tuyina nkugambye nyina ka tree oil jangu ku nkovu eyo ne ku ndwadde ezikwataganako n'olususu ezigaanidde ddala zola nti zigaanye eczema bino ebintu ebigaanye ebyo bityo. Tea tree oil mulungi nnyo tujja mugatta mu oils endala nga base kagamba osobola okujjanjabirwa ddala enkovu mugabe tumwogeddeko mugaba stretch marks n'ebirala ebizibu bwe bityo. Maje agambye UTI bannange twalina omusomo wano gwa UTI ejangu ojjanjabwe ejangu UTI tusobolera ddala bulungi nnyo okumujjanjaba recurring waliwo kuba nti nno UTI ziddamu waliwo akantu akamu ke baadde batannawo kumanya abantu nti obuwale bwennyini bwe mukozesa obw'omunda tuyina ensobi emu gye tutera okukola nti tubwoza ne tubwanika munda mu nnyumba nga tetubugolodde ne tuddamu ne tubwambala. Either bugolole oba bwanika ebweru musana. Problem eri nti obuuka buno bugenda ne bukozesa that damp moist conditions mu Luganda kyalibedde nti embeera ey'obutowerevu ey'obunyogo kuba kasana kabuyisa bubi obuuka tebwagala kasana ako. Kakati gwe noba nti wakaanika mwaka wali gy'omugundi wayoza naye noddamu n'okambala nga kakyalimu olunyogoganyogogolo olwo kati akaana akalya ku mubiri. Obuwuka bwonna bwebanga bwadde buvuddeyo ate ofuna reinfection kwa noba nti no gwe toggwamu. Eyo yemu ku ngeri endala yafuna reaction eyo yemu ku zo si eyokka. Sawa 3 musawo ndowooza abantu bawe ku contacts. Namba eri 0776 kinana mu musanvu owe Masaka omugongo bambi jangu ne asima abakufeze buga nti bakufeze joza space tujja kopera tujja kuyamba tukujjanjabira ddala bulungi nnyo.